Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza mwenna abakatwegattako amanya yenze Farouk. Sheno etekebwamu ensimbi baganda baffe abasozo property consultant bagamba bagula ebikadde ebikozeseddwako ebyomunju byonna byomanya byomunju bitanda biki sideboard simanye ntebe biki fridge TV byonna babigula. So bagamba basangibwa kireka ku Kamuli Road. Kebera ku scroll enamba za bweziri bakubireko banonyeko amanyi ekisingawo oba ebisingawo. Kakati wano we tuli Busegeeno side ze mu Kibumbiro ensonga ezitulese wano za business. Twabagamba ffe wano tugenda balaga buli kimu buli kyonoonya ogenda kuba okikola ki okifuna. Tuzze tulabe muganda waffe bamuyita Bob. Muganda waffe Bob alunda mmese. Business y'emmese eno yagitandika atya, ayina emmese mmeka, baani abazigula, yajjawo ebirowoozo biki byazifunyemu, akikola atya, azibeezaawo atya, azifunyemu ki. Okitegeera gwe nno ddaawo ng'ojja lowooza nti ebintu byakusaaga. Omuntu yagamba Bob yagamba emukoko kanze esonyiwe sigenda alunda mbuzi kanunde emmese. Alina emmese mmeka? Alina emmese nga 8. So tugendayo atubuulire mu covid eno zo zisigala zirya, atubuulire akikola atya. Mujje tugende tulambule ku muganda waffe Bob. Twabagamba buli kimu bw'oba oli eyo olunda biyenje, olunda mmese, olunda simaye biki, tuyite ffe tukole ki, tulaga abantu ebintu ebigenda mu maaso, tulaga abantu wabawo abanoonya emmese nga ye ali eyo anoonya mmese. Okitegeera oba za kulya oba za experiment kati ye ng'azinoonya tamanyi we ziri. Kati ffe tugamba tujja bibalaga mmwe abamanyi kyemulituwa. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Katugende wa Bob tumulambuleko atubuulire ekigenda mu maaso buli kimu nga bwe kiri. Wano wa Bob muganda wange Bob wano wawangaalira wano walundira ensolo ze. So tugenda kwogerako naye atubuulire ekigenda mu maaso. Bob tusanze okulaba. Ogamba otya Bob? Weeyagala? Neyagala. Bob ayinza otutwalaganya. Ogamba otya? Ndi bulungi sebo. Soka weyanjulira abantu. Abandaba mwenna amanya kusambiza Bob. Muva Butambala najje Kampala y'ekikumi. Oliwe Butambala. Ndiwe Butambala. Okay. Yesebo. Butambala Mpigi. Butambala kati Butambala district naye yalinga Mpigi. Yali Mpigi okusooka. Ne bajanga batukutula kati buli saze lyowulirawo mu Mpigi lyafuuka district. Okay. Yesebo. Kakati jova. Jenva. Jibanzaala. Oyingira otya ekibuga? Ekibuga ekyamazima ekibuga nkiyingira luvannyuma lwa mukwano gwange omu eyantemyako nanga nti omanyi essomero bweti lyetaaga omuntu bwati ne bwati nange nenkola nenteekayo okusaba kwange bwe nakuteekayo ne banzikiriza olwo gavumenti nentuma mu butongole mu ssomero eryo. So oli musomesa? Siri musomesa ow'ennoni naye ndi musomesa ateekerateekera abaana ebikozesebwa mu practicals. Practicals lab ebya laboratory ebyo. So osinga kola mu byonna byonna okola biki ebituufu abantu bakutegeere gwoteekateeka bintu bye bagenda osala oba wabeerawo kyetwandiise requirements omwana azaateekeddwa okubeera nazo owa science ezimuyamba okukola ekibuuzo kyaba agenda okutuula otyo. Kati ebintu ebyo bwenfuna lisiti yaabyo nga mbiteekateeka bulungi nnyo tabula chemicals kugezaako okulanga specimens ze beetaaga katugeza aba biology bazifuna buli mwana agisanga ku ntebe ye bibintu ebyo. Okola na ssomero ki? Nkola na Mengo Senior School. Mengo wano? Abemengo soko bavuzeeko mayiko ebali balaba. Abemengo mikwano soko okwebaza. Bakumanyi? Abaliyo kati bakumanyi? Abaliyo bamanyi. Okay. Nsoko okwebaza omukulu w'essomero okubeera nti atutwala bulungi
nebaza abakozi bannange betukola nabo mu ssomero eryo nti mwebala obumu obwo tugende mu maaso n'obumu obwo. Alright, kakati okolera Mengo Secondary, Mengo Senior School. Mengo Senior School. Yes. Si eno wano ng'ovudde ku ambiance? Yeyo sebo. Yeyo sebo. Aha, kakati baganda baffe ensonga etulese wano wa Bob tugenda gituukako. Bob alunda mmese agenda tubuulira emirimu gino agikwasaganya atya. Kati Bob tugende mpola nga wotunyumiza akaboozi. Ekyamazima buli lwobeera mu kintu weegombako ky'oba okola. Nze bwe nali eyo olw'okuba nti mbeerayo mu kuteekateeka nga bwe nkugambye ekirowoozo ekyo naye ate yasinga okinguza yali mukulu wa ssomero. Omukulu w'essomero? Manyi buli omu abaako kyayagaliza omuntu okutuukako. Ebintu bino twabigulanga bbeeyi ku ssomero. Nga buli kimu bwe tuba tukyetaaga tulina okukinoonyeza wakati w'emitwalo 3 ekitundu. Emmese emu. Emmese emu meka? Muganda nga badde ngamba emmese eri ku mitwalo nga 2. Naye ekiseera ekyo twazinoonyezanga nga tezinnabagenda mu bantu nnyo bangi ng'emmese emitwalo 3 kitundu ng'omuntu emu bw'eti. Kati nno omukulu w'essomero awo wava n'atwagazisa ekirowoozo ky'ozirunda. Muzirunde nja bagulangako. Kakati nga tetunnagenda ku mmese njagala tusooke tutemetememu. Olinga musomesa kati nkutwalanga musomesa. Coronavirus ali atya? Because mwe basooka okukuba ekijji. Siwe kiri? Ekyamazima baatukuba ekijji. Naye ekisa kya Katonda kibeerawo okugabirira abaana be. Nti Katonda yalina okukugabirira so si ggwe kwegabirira. Embeera ya coronavirus eno etunyigiriza ng'abasomesa. Nti eriyo omusomesa yateekateeka okufuna bw'ati. N'ateekayo ka stationary nga musomesa n'amanya nti bana bajja kwagala ebitabo, bajja kwagala kino, naye ne weesanga nga byonna byagenda mu lockdown. Kati kitegeeza talina kyalina. Yali musomesa naye nga side income stationary. Akuba mpapula ayokya mpapula biki. Atunda bitabo teryagula. Kitegeeza ali dead. So kati mu mbeera eyo lwakuba nti eriyo bannaffe kati oyo mbadde njogerera omuntu atali ku gavumenti, atali ku musaala gwa gavumenti. Gavumenti bali batya? Aba gavumenti ekyamazima omusaala gwabwe gujja. Gujja. Gavumenti emusasula. Anti gwe Mengo muli kukya? Nze ndi ku gavumenti. Gavumenti ensasula. Era njyebaza. Gavumenti nkwebaza kubanga tewatujjaako ekyo kye wali otuwa. Gavumenti yasigala wadde katono. Yadde katono. Kabadde kajja. Ate mu budde. Yesebo. Gavumenti mwebale. Ekyo tujyebaza. Naye kati bannaffe abadde bafuna omusaala gw'oku ssomero aba private bo ate bambi. Bali bubi. Mukama agira abasaasira naye kabaggulewo ate tulabe ntandikwa bw'eneebeera. Gavumenti to complaininga. Ekitegeeza kizibu nnyo gwe okujja mu ssomero lya gavumenti essaawa zino okutwala ku private. Kiba kizibu, teri muntu asobola kuva ku musaala gwa gavumenti naga nti ngenze ku private. Anti bagamba mbu katono mbu kayala naye kajja. Era mu time eno otegeredde omugaso gwako. Time eno otegera omugaso gwako gwa ssente za gavumenti nti ntono naye zijja. Teziringa oli ajja okusuubiza zireme kujja. Ne bwe ziba ziruddeyo omanya ziruddeyo lwa nsonga era zijja kujja. Zibadde zijja? Yes sebo. Alright. Emmere mwafuna? Emmere twafuna wano. Gwe Bobo to complaining. Tugende ku mmese. Kakati muganda wange Bobo, wano wowe tuli? Wano tuli mu Kibumbiro zone E. Busega. Munateete. Kati nno wano muganda wange wonsanze. Nga nina omulimu gwenkwaza. Soko gulewo abantu balabe. Abantu balowooza tuli mu kunyumyamu. Kyo. Nga bwe nabategeezezzaako nti ekirowoozo kino omukulu w'essomero yasinga okituteekamu.
tubeeko ekintu kye tutandikako tukole nakigula no buying idea yesebo okay era nentandika n'emmese 20 nzijjawa wazijjawo emmese nazigenda Makerere nensobola okugulayo emmese zino era buli mmese nagigula omutwalo gumu gye mitwalo 20 buli mmese ya mutwalo 2 esinga n'akakoko ekiseera ekyo nze bwe nagigulira naye katojja kwesanga ng'emmese bwe watolina gumu kitundu 2 togikwatako eno kuba ekyo ekyamazima bw'otunulamu emmese neeyinza okuba eridde n'okusinga omulunzi w'enkoko zinywa bwe zinywa esebo nga naawe omuntu bw'olya n'onywa nazo zinoonya amazzi gye gali ne zinywa ne zisobola okubeerawo kuba nnyo ntereeba ejja eziruma so kati tutemeteme mpola ogende Makerere ofuna obumese tudde awalala otyo muno mwonna mujjudde emmese mwonna mulimu mmese bannange wano wetuli twagala balaga zina n'amazzi zibanga nkoko so kati n'ogende Makerere n'ofuna emmese buli mmese wagisuubula ku mutwalo buto esebo buto n'ofuna emmese 20 bw'ofuna emmese 20 kyekiddako nga sinabagenda zifuna nasooka kukozesa keegi kati ne wano bwe tuli tulaba nti keegi naye ate eno keegi enjawufuko kuze twandirabye bwe tunaa tweyongeddeyo eri nja kulaga keegi gye natandika nayo ziteeka mu keegi emu n'oziteeka mu keegi emu nenteekamu ebikuta by'emiti ne ziba nga zeekweka eyo ng'empewo tezifuuwa nnyo ne zitandika okuzaala naye bwe natambulako nensanga bannange nga baazimba naye nga bagenda bakutulamu nga bwolaba kati nti wano nawuka keegi ne wano ne wali naye nga ye yazimbisa bulooka nze neŋŋamba nze sijja kukozesa bulooka kankozesa embaawo nenjija n'ekintu ekifaanana bwe kiti nenkuba embaawo empewo eyingira bulungi kuba mulimu space kuliko obutuli naye bw'okigatta ennyo nokuba nga tekuli butuli buno buyingiza mpewo ziba zijja kufa ebbugu nga tezissa bulungi so olwo ani akuyigiriza okulunda muganda wange Bob agamba nti bazirunda bwe bati Headmaster yabagamba engeri gye mulundamu Headmaster ye yatwagazisa okulunda naye natambula neŋŋenda mu bazitero zirunda kati ng'e Makerere amagezi bagampa ate bwe natambulako ebbali wa Makerere nensanga nga bbe ekyabwe kyanjawulo kubanga bbe ate Makerere zinywera ku nnywanto nze kyesisobola baziteeka ku nnywanto Makerere nnywanto etya balina obucupa kubeerako akaseke kati zo kwe zinywera ebyo bya bbeeyi sibisobola nze neŋŋamba nja kulundira ku lubalaza nsobole okufunawo kyenkola ki kyenjijjawo tweyongereyo tugende oyinawo endala wano emmese weeziri era ogenda tunyumiza emmese ziryaki zirya mmere ki kuba ezaffe zirya mmere yaffe eno gye tufumba emmere ya bulijjo bw'oba ogifunye emmere ya bulijjo bw'oba ogifunye nayo nnungi oziwa ne zirya naye bw'oba tolinawo ogijja bw'oba tolinawo ogijja ekyamazima olina ggula ccacu oba my spirit abeera nga bagiya era bwe mba nga mwetaaga gye batunda emmere y'enkoko wabeerayo pireti naye ate oluusi asinga kubaayo nga wa nkoko so nazo zisobola omulya naye ate bw'ogenda mu industrial area waliyo gye batunda my spirit ekifo ekyo kirina tip top kikola tip top era kikola my spirit
ne kikola rabbit pireti kikola emmere My spirit alinga bagia wezitalya ku bagia zirya maize brand naye omutabula obulungi zisobola okufuna ebirungo. Okay, kakati emmese zino zigira zitya like okulwala obikola otya? Okulwala obulwadde obusinga zitawaanya emmese zino bimonde kibanga kivunyu naye nga kiyingira mu sikini yaayo era kiziyisiza ddala bubi. Kiva ku kyekyo bukyafu oba wabairawo ebisweraswera ebijja ne biziyingiramu ne bibiikabiika amagi emmese ezo ne zisobola okulwala. So ziteekeddwa okuba nga ziri awantu nga wakalu tewali mazzi nga tewatoba kusikiriza nswera ezo kujja kukola ki kugwamu. Okay. Kakati obulwadde tubulabye abasawo basangawo abazijjanja bagwaza ejjanjabira. Ekyamazima nze ejjanjabira kuba bonooleeta abasawo wafuuka musawo waazo kasita omala okutegeera enkwata yaazo ng'ozejjanjabira. Ekyamazima kakati endya yaazo eri etya? Endya yaazo sokojje bobu muno mulimu nga mmeka? Wano waggulu nawe emmese 15. Waggulu wano waliwo 15? Yes sebo. Wano ninawo 10 ne wansi 10. Wano waliwo emmese 3. Waliwo emmese 3. Endya yaazo eri etya? Mulimu mmeka? Waliwo tuvudde? Wali wonna ku keegi eri gy'olabye emmese 8 kubanga kantu kaawe. Okay. Wano waliwo 3 wali 8. Oyina emmese nga 8. Oyina 8. Endya yaazo eri etya? Zirya zitya oba tezirya? Ekyamazima zirya. Zirya nga bw'owulira nti zirya. Zirira ddala nga nkoko. Gw'osalawo nti ngenda ziwa bwenti oba bwenti. Bw'otazikomako zo zirya. Bw'otazikomako zo zirya. Kubanga ekiseera kino wenjogerera buli wiiki nino ziteekamu emitwalo 10. Emitwalo 10 pa wiiki? Pa wiiki emitwalo 10. Okusinziira ku bungi bwazo. Emitwalo 10 zo zizze buli wiiki zizza mmeka? Kati bwe buzibu bwe tulina nti buli wiiki emmese yandibadde za ssente mmeka. Olw'okuba tuli mu kiseera ekya lockdown ng'amasomero gonna gakyasibiddwa okuva mu Gwokusatu paka we twogerera. Ekyo kye kisinze okutunyigiriza oba kye kisinze okunyigiriza buli mulunzi yenna gy'ali ow'emmese. Abalunzi mwe bali mu Uganda? Abalunzi b'emmese mwe bali mu Uganda. Mwe bali. So buli wiiki emmese zikulyako emitwalo 10. Omwezi oyina oteekamu emitwalo 3. 4. Yes sebo. Wiiki sinnya. Kati weebuuza omusaala ofuna ssente mmeka? Ofunamu mmeka? Ofunira wa? Kale nno kati okikola otya? Nga bwe nagambye Mukama Katonda nti Mukama Katonda gy'ali agabirira abantu be bwetyo bwe tubeerawo. Lockdown zino zaagala 4 per month olina okulya. Kyokka tonnatundako. Bakasitoma bonna beekwese. Kati okola otya? Ekyamazima kyenvudde gamba nti ekisa kya Katonda weekiri nti zirya ne famire yange neerya. Tweyongereyo jangu tugende. Banna abatulaba eno kyetekebwa mu ensimbi baganda baffe abasozo property consultant bagamba basangibwawo Kireka. Kenda ku scroll awo enamba y'essimu kweri ojjeko obakubireko obabuulire. Twagala balaga ekintu ekigenda mu maaso. Ono Bob ye yagamba nze kanonde emmese enkoko sizisobola. Kaneerundire emmese nze ebintu byange bigende mu maaso. Muno mulimu mmeka Bob? Muno mulimu emmese 12. 12. Ne muno 12. 12. Bannange. Zino ate lwaki wasalawo ziteeka wano? Abatulaba eno ye keegi gye nasooka okukola okuba nayo naye ng'ate sinnagisalamu. Okugisalamu kwange nagisalamu nga njagala kuzaawula
lwaki ozawula nti ensajja zibeere zokka n'enkazi zibeere zokka kuba zaali ziyitiridde okuzaala mu lockdown nga sirina we ngenda kuziteeka sokoddemu zakola zitya bwe zimala okuyitirira obungi nasooka abakyala n'abaami emmesa 20 ge nasooka okuleeta nagateeka mu keegi eno bweti ne nteekamu ebisubi nga bikomera ddala eno eby'emiti nga nteekawo emmere yange ne zirya ne zigenda ne zeekweka naye ekizibu kye nasanga kiri bibiri ekisooka emmesa erwadde tosobola giraba nga yeekwese mu bintu ebyo mangu kati ng'onna okujja n'osooka byonna ate n'obijjamu n'obyanikako mu kasana n'olongoosaamu n'olyoka olaba emmesa yalwadde ekyo nakyo n'enkiyiga nga kati sikyaddamu kukozesa bikuta bya miti nembivaako kati wano bw'ojja olaba mangu nti eri erina ebbwa yeetaaga okutonyezaako eddagala eno eri bweti yalwadde ekimmonde n'ogikwata n'okinyiga kiveemu oba n'okwata empiso eriyo eddagala erikaza baliyita takitini n'ogikuba mu sikiini tokuba mu nnyama wabula okuba mu sikiini osika eddiba n'oyingizaamu akayiso n'okubako kaddoozi ne bwe teddamu kulwala kati nga bwe mbagambye nti eno ekejje natandika nayo wasooka n'ozigatta n'abaami ne bazaala ne bakyekola kati mu lockdown ngenda okwesanga nga zizaala nnyo nga sirina we nziteeka lockdown batawutse ng'ekyamazima sirina we nziteeka kwe kusalawo n'ogamba abasajja mudde eno abakazi mudde eno era yonna gye tubadde tutambulira ngenze nzaawulayawula nkendeeze ku kuspendinga n'ekifo nga kifunze nga sirina kitegeeza bob singa obadde n'obusobozi gavumenti neekukwatizaako tolina buzibu nakulunda mmese nokubeera n'omutwalo tolina tabu sirina tabu naye just nti ekifo noga nti kanneekomeko nti n'ensawo ennyingiza nga si nnene ng'ate ensaasaanya eyinza okulinnyako kubanga olina ebyokola ate nga byetaaga okulya ate nazo nga zirina okulya weewaawo kakati ate muno mulimu namo ne muno mulimu nazo mmese enkazi waggulu ensajja wansi kakati bobu ekirala kyenjagala okugamba nti emmese zino bizibu ki byozisanzeemu bazibba teri ajja kubba mmese okuggyako nga amanyi obwetaavu bw'emmese we buli naye oba tomanyi bwetaavu bwa kintu we kiri tosobola kukikwatako tebazibba ekisooka abazirya tebannalabika singa abazirya badde balabise osanga omuntu yandize naga waliwo abazirya beetaagayo mmeka nti bweziti n'agenda n'aziyoola n'olwokuba tudiringa n'amasomero era kankozesa omukisa guno okutumira bonna bakirayanti bange abangulako emmese mu Uganda yonna gwe bw'oba omanyi nti osobola okugula emmese omukyala tagwayo mu basajja ne bamulaga mu muliro osobola okugula emmese nga omanyi obwetaavu bwazo jangu nja kukolako sokobawe essimu ennamba y'essimu oba ennamba z'essimu bawe essimu eya MTN eri 0782 48 53 9 0782 48 53 9 eyokubiri 070 2 2 2 mukaaga 8 2 otyo kakati bakasitoma kati gwe essaawa zino osobola okufuuka kasitoma wange ng'olinayo
abali emabegawo aba bazeetaaga abazagala gwe nojja kubanga omanyi besi weekola ki weeri n'enkuguza ate gwe n'ogenda ate n'ozitwalira abantu abazikutumye kati eyo bwetyo era kino ekiseera ekyamazima enkoze bulungi ezigula Mmengo ezigula n'Emmengo naye kuwagira n'Emmengo empagira kati abagayaza babadde tebamanyi zigayaza zinabisunsa babadde tebamanyi zani babadde tebamanyi oba we muri kati ffe tugenda kubalaga ekintu kino bategeere wa weziri so abamasomero bazigula za practicals yesebo ziba za practicals era akasoma besio eri masomero era gwali eyo andaba nampulira obuwulizi ennamba ezo ez'essimu zenkuwadde gwe kubako oŋŋambe nti wano waliwo ekika ky'abantu bwe bati ne bwe bati bo bali emmese bazeetaaga tuteme price emmese ya mmeka oba oli wajja oyagala okugula mu bungi musobola okuteesa n'omuwa discount ekyamazima nga bwe nagambye nti emmese etandikira ku mutwalo gumu kitundu emmese emu kubanga naawe oteekamu nange nteekamu ate naawe saagala nkunyigirize nnyo abalala baazigulanga 3 2 kitundu kisinziira omuntu omugenzeeko olina bwetaavu ki essaawa zino bw'ojja ku gumu kitundu nja kukuguza muwa gye tweyongera bwe mmala okutegeera nti waliwo nidi yazo nga nange neeyongera kuba tezirabika tezirabika ate tezirundika kyekyamazima tezirundika tezirundika nga bwe nagambye expenditure ezirimu kati gwali eyo bw'ojja noŋŋa nti emmese ya 15,000 tunuulira obudde bwenzitaddemu ne ssente zenzitaddemu bizibu ki by'osinza okufuna mu mulimu guno ebizibu mwebiri nga bwe tugambye nti zirwala ebimmonde ebyo bizisumbuwa zeerya zo kennyini ate zitya nga bw'oziraba wano bwe zirabamu eteeyagala bulungi zo nga zigiggulako olutalo nga zigirya okakasa ng'osanga zigiridde ng'eweddewo nga wasigaddewo ddiba kasa ziraba nga waliwo ebongoota ate nga zo zigiyiikiriza nga zigirya ate be zizadde ekyokusatu nti bwe zizaala abaana baazo bwe babeera nga ziri awantu nga nnyingi abaana zibalya zirya n'abaana baazo be zizadde bennyini be zirya ate ekikola oti ekyo muganda nga bwe twalabye keegi eri wali eyo keegi nazisinga gikola lwa mmese enkazi ezirina amawako nga bwe nkwata ennume n'engiteeka mu zino enkazi buli lwenjijja nina okulaba nti enerabika etuuse okuzaala n'engijjamu n'engitwala n'engiteeka mu keegi yaayo yokka era ngenda okugijja no nga maze ogira nti kati egenda kuzaala nnaku 2 ng'ezadde naye bw'ozikwata n'oziteekayo emmese nga 4-5 ojja kwesanga emu tennazaala emu ezadde kati etannazaala yesooka okulya ku ziri ku buli obwana kati buli ewunya ku musaayi eba eyo yakulya kasewunya ku musaayi ng'efuna ekyoyooyo nga zibulya nga osanga zibumazeemu kati kyokola ng'ogitegula kyokola ogijjamu n'ogitwala n'ogiteeka mu kaluumu kaayo yokka n'ogiteerayo ebipapula neeyalirira bulungi weeneezaalira kyova olaba ez'omu nnyumba zirumaaluma engoye n'ebitabo nga zituuse ku levo y'okuzaala zikulira bbanga ki emmese 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 yandibadde ekulira myezi 4 ku 6 ogiriisa otya kwe kukula kwayo ku rate kwekulira buli lwogimba emmere erimu ebirungo kitegeeza tejja kukula bulungi ejja kukula nga yeeveera nga bwolaba enkoko eŋŋanda bwetakulira ku sipiidi nankoko zino ndala zetuwa emmere enzungu otegeera otya bobu nti kati ziri enkazi zaagala basajja
okitegeera otya? Ekyamazima tojja kitegeera naye bw'emala okuyonsa abaana baayo ebajja ku mabeere bw'emala obbajjako wogirabira amabeere gatandika okumerako obwoya nga bugaziba nga gaddawo kati awo otegeerera nti abaana bano bavudde ku mabeere batandise okulya kambajjeko maama waabwe bo basigale bokka maama waabwe muzzeeyo mu nnume addeyo muwe ennume kati ekyo kitera kubeera bw'emala okuyonsa abaana baayo within 1 month ye eba ewase kati kitegeeza mu myezi 4 mu myezi 3 eba eddayo okutandika okufuna ennume myezi 3 ng'eddamu ng'ezaala osobola n'obeera n'emmese ng'omutwalo ekiseera kiki oyagala gavumenti ekuyambe kati kuba kati mmwe ebintu bino gavumenti era katemanyi bantu mmwe gye muli kyoba mubikola naye ate sente za gavumenti eziyamba abantu nga mmwe zibeerawo mu ggwanga naye nga tebamanyi bantu mmwe gye musangibwa kiki oyagala gavumenti ekuyambeko? neeyanziza ekibuuzo ekyo kiyinza okuba nga si kyangu kyakwanukula nga bwe wandikyetaaze kubanga nze nandigambye nti kyenneetaaga abaana kubeera nti amasomero gagguddwawo nze bizinesi etambule naye kino kyensaba gavumenti nti eri abantu abakola ebintu bwe biti ng'ekyamazima alinawo emmese 10 kubanga zasobola okuliisa emmere yaazo bweneebeera ng'eri waggulu nga price eri waggulu nange omulunzi nja kulemererwa ate ekyamazima ffe abalunda ebintu bino ffe tuyimirizaawo amasomero abaana abakola sciences n'owulira nti essomero nga Mmengo lyakoze nnyo kubanga lisobola okutambula yonna emmese gy'ebeera eri ne bagireeta ate eriyo essomero eritasobola kukikola mangi so gavumenti obadde oyagala ekola ekyempewalinga kikyebeeko bw'emala okutegeera abantu nga ffe nti gye tuli abakola ebintu bwe biti ekyamazima etuteerewoko tuyinza okujja ssente kasako twewolenga ssente njije nkugambe nti na bizinensi eno nga si kumbinika magoba mangi emmere ya buseere Bob nga tumaliriza biki byofunye mu mulimu guno byeweenyumiriza muno gaba waayo mulimu guno wadde nguteekamu ssente naye tegunsaze okitegeera ngufunyemu ekyamazima ngwenyumiririzaamu kiki kyowenyumirizaamu nga tetunagenda nnyo mu mbeera eno gye tulimu kaakati gusobola okukuwa ssente ezikubeezaawo ezirabirira abaana bo ne balya ne bagenda ku ssomero ne basoma nga tolaajanye okakasa yesebo nga tolaajanye zezimu ku essente zange ezimu ku zo ezizimba ekizimbe kyange kyenzimba awantu awalala awatali wano zivudde mu zo mu mmese nti essaawa zino kati tugeze gwali eyo kubisaamu nina emmese 8 singa akatale kabeerawo essaawa zino nenzitunda nenzijjako mmese yagumu kitundu ze ssente mmeka ssente mpitirivu kitegeeza nina siteepu endala gyenkoze eki gyengasseeko kale bannaffe nammwe abali abajja otugulako temutunyigiriza nnyo kuba tuyita mu bingi okutuusa omulimu guno we mugwetaaga yesebo tezirwaza like muzikwatako muzikola ki tezirwaza tezibalwaza era obulwadde bwazo tubadde tetunaba bunoonyerezaako nnyo kumanya nti emmese bulwadde ki bwetambuza okutuukako kyekyetaagisa obitandika waliwo abali abatulaba bagambe bannaye nze njagala bitandika nange era obawa amagezi ki era bajje wano bajje ddi ayagala okutandika ozitunda weziri nzitunda weziri nti ntunda peya alina tandika atya olina kweteekateeka otya n'otandika n'ekiyumba simanyi bunene bwakyo gwe oyagala kutandika na mmese mmeka oyagala mutwalo gwayagala omutwalo njagala kukutegeeza ekintu kimu
tandika n'emmese 3 tandika na 3 gwayagala kutandika n'omutwalo. Bannayuganda bizinesi ezimu ziganyirwa kutandika na kinene. N'okikwasaganya omulundi gumu nekikulya kuba tonnategeera kikwatibwa kitya era akatale kakyo akatuufu nkajjawa. Naye so bwe tubeerayo noga nti munnanga alina 10 munnanga alina 2 nze bw'ojja gyendi nga zimpeddeko nsobola okuconnectinga ate ku muntu omulala. Ffe sisitimu yaffe bwetyo bwekola ki twemanyi nti bwe ŋŋenda ekawanda ninayo alunda bwe ŋŋenda bwe ŋŋenda bwenti kale nno bwetyo ayagala otandika asobola okujja jangu akwebuuzeeko oneebuuzeeko ate nzikuguze n'omala n'omuyigiriza n'ekyokukola. Nja kuyigiririza ku bwereere sijja kujjako ssente bwagula omuyigiriza ku bwereere. Kakati abavubuka sokubawa amagezi avubuka ebintu bino ebyo ani alunda emmese. Abavubuka bwe twali tukula ffeeyo mu kyalo nze nava Kaggulwe ek'Abasanda mu Butambala district. Naye twalundanga obumyu awaka rabbits ffe abaana abatoototo abavubuka. Kati gwali eyo osobola okutandika kino nze kinnatandika ku lubalaza lw'ennyumba gwenkuba kasiteeba ntejja zikuba. Mulabye eri ebaddeko ekiveera nti enkuba ereme zikola ki zikuba eryo giraba eriko ekiveera. So omuvubuka asobola otandika tebanyooma bintu tonna kyonyooma kasita kiba nga kikuwa ssente kuba emmese emu yagu mu kitundu esinga n'enkoko yenkana n'enkoko ezimu. Of course nti enkoko broiler bagirundira omwezi gumu bagitunda 1,000 oba 800 naye kino tekikutwalako budde bungi nga bw'omalamu nkoko. Twagambye emyezi ene emmese eba ekuze eyeetaaga omwana okukozesa nga oba yakulya eba etuuse. Ey'okulya eyinza okuba ebulamuko. Ey'okulya yemmeka eyo ya 6 nekiri kye nagambye nti mmere kijoogiwa bw'ogiwa my spirit ekulira ku speed ya waggulu naye bamuseera. So abavubuka tebanyooma mirimu kuba kino nze nkiteekawo nze nziwa ekibu kimu ekyemisana oba ekyandibadde ekyemisana nziwa omulundi gumu olunaku paka nkeera nti nkekkereze naye nandibadde nsobola oziwuteeramu emirundi ebiri. Gwe n'okolanga ebibyo ng'ojja kawungeezi n'oziwa emmere n'oziwa amazzi n'ogenda ku makya n'okeera n'ogenda akawungeezi n'okomawo n'olaba emmese zo. Zawukanirawo ne zino ezaffe sirabyemu za bbulaaka. Eza bbulaaka tozirunda zo? Eza bbulaaka nazo zisoboka okulundika naye gw'ogiguza agyenyinyala kubanga zo zirina obulwadde bwazo ewe zitambuza tomanya wa gye yayise wakyafu kati kyekizitutiisa ozirunda naye ng'ate osobola ozirunda. Zino ziba nzungu teziba ŋŋanda. Zino nzungu. Enjawulo eriwa yonna kuzaffe eza bbulaaka ne zino. Nti zino njeru nga bwe twalinanga obumyu Obufalansa. Ndowooza olaba obumyu Obufalansa bulabika ng'emmese zino. Buba n'amaaso agatanga. Kati ne zino emmese. Era baazijja mu nsi ezo ez'abannaffe abalya. Tweyanze Bob weebale kola wano kuŋŋaanyirizaawo manure ava mu mmese obusa bwazo mbuteeka wano. Bwe mbuteeka wano mba mbutaddewo okuwola njija ne mbukyusakyusaamu ne bujja nga bukkakkana ebbugumu nti ngenda obujja wano butwala ku kimera nga bufuuse nga boga nti ettaka. Naye bw'okwata manure n'omujja mu kiyumba wali direct n'omuteeka ku kimera aba agenda kukyokya ajja kusooka akola ebbugumu nti ebbugumu eryo lijja kwokya bwokya kiki ebirime. Kati nze wano wenkyusiriza era ebibeera bino byolaba naakamala okugjamu ebimera ebyabaddemu mwabaddemu nnyaanya. So simbamu ennyaanya mu bino ebiveera? Yes, nsimbamu ennyaanya
kati ngenda kusimbamu ate ngenda kusimbamu type endala etali ya nnyaanya nkuba ennyaanya we zivudde ate saagala kuzzaawo nnyaanya kati wano nkuŋŋaanyiriza manure wange so osooka n'omuteekawo naawola bw'amala okuwola ne nfuna ettaka ne mikisingamu ettaka ne ndyoka nteeka mu biveera so abaagala manure nabo osobola omubaguza so abali eyo nga weetaaga manure mulungi nnyo mu bimera bw'asinga ne kalimbwe asinga kalimbwe ekisooka tawunya nga biri biwandibadde owulira kalimbwe w'enkoko so bwekityo zirondika kubanga tewali kiwunya kumaniwa otwala oteekeko mu bimera byo tweyanze nnyo tweyanzeege mukulu Bob webale nnyo webalire ddala kwewaayo n'okola ebintu ebitulowooza ebitasoboka oba ebintu bye twagala okudduka nange neeyanziza bassebo ne bannyabo abali eyo ate nammwe bassebo abazze okuntuukako tugezaako ne basozi Property mubanneebalize mubanneebalize mukama abateeremu obwangu mu mirimu gye mukola tujja kukyekingako ng'amasomero gagguddewo tulabe otuuse obudde buno ndi Busega Kibumbiro mu zooni E nti wootuuka mu katawuni awo we bayita ku bikosita we bikyukira awo oba onfuna ennamba z'essimu 0782 48 539 eyokubiri 070 2 emirundi 3 6 8 okay kati baganda baffe bwetu bwe tubadde ne muganda wange Bob ye yenyumiriza mulimu guno omulimu tagucomplainingako just lwakuba nti covid yaleesereeseemu embeera naye agamba covid n'atabwa ati ebintu bibeera taratibu bw'oba oyagala zakulya weeziri ez'okulya weeziri ezituuse okuliibwa weeziri ez'okulya weeziri bw'obanga weetaaga okuzirya weeziri okay ayagala okuyiga ebyokulunda oyagala zakulunda azirina ez'okulya azirina ez'okukola kyawo eza practicals experiment bana amasomero gaddamu so somero lyonna ng'oli eya edimasa w'essomero baasa simanyi baani mmwe omusajja waali ne woba oyagala mmese mmeka azikuwa era bw'aba tazirina akukonnekitinga nga zoyagala zisinga zalina akukonnekitinga n'ofuna nekyensaba gavumenti muyambe abantu nga bano ebintu bino abasinga tubirabanga ebintu by'okukola ki bitalina mugaso naye abantu nga bano abayambye ate emmese zino zeetaagisa mubeere nga mubakwatirako mubateerewo kasako babeere nga beewolangayo kasente kuba ono agamba ye alina kapasite esobola okulunda amagezi gonna agalina agasobola olunda emmese zisukka mu 1,000 naye talina busobozi abulamuko yeetaagamu ka capital so gavumenti abantu bano tubeetaaga mubayambeko ebintu bibeere nga bitambula tweyanzeege shot ebadde eri powered by Sozo Property Consultant bagamba basangibwawo Kireka Kamuli Road gendawo oba olina byonna ebyomunju byokooyo okozesa nga biri mu mbeera nnungi bajja ne babikugulako tweyanzeege